Wow, mwasibye mutya muje baleko jonna gye mutussako engalo yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza mbasasirako nnyo abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwe bafiiriddwako abantu bammwe nsabimyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze mirembe agiramuze kisagumye emitima abakaabe nganda saakati n'ab'emikwano amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo mbadde nduddewo okubeera nga ate mpulikika waneeno olw'ensonga nti mbadde mulwadde naye alhamdulillah kati ndi bulungi nnyo bulungi ddala era ntuuse okubeera nga ate nkutuusako amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyenkusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde likinga vidiyo eno n'oluvannyuma tuyongereyo mu maaso naye nga amawulire go si ga ssanyu n'akamu n'ak'eddagala ge ngenda okubeera nga ate ntandika nago olw'ensonga nti waliwo bambi nkuba kyeyo abadde atawangalira wali mu ggwanga erya Saudi Arabia ono ategerekeseeko nga Nakibuka Fiona era nga bambi wetwogerera munnange zembuyaga ezikaza engoye kigambibwa nti entabwe evudde kubeera nga bambi mwana muwala ono yafunye obutakkaanya saakaate ne boosi we era bw'atyo boosi we n'amukuba bubi nnyo omusaayi ne gumugenda mu bwongo era bw'atyo munnange n'afiirawo. Tusaba omwoyo gwe Katonda guwumuze emirembe agulamuze ekisa agumye emitima abakaabe nganda saakaate n'ab'emikwano. Mwana muwala ono waafiiridde abadde amazeeko contract ye era nga bambi anaatera okudda mu ggwanga lyattu Uganda naye nga munnange ffenna lyekkubo ekitwawula oli kubeera nga ate asookayo munne so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali waliwo obubenje obulala bubiri obuguddewo ate ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka omufiiridde abayizi 3 ngamba ba students saakaate n'abavuzi ba bodaboda 2 nabo munnange tusaba emyoyo gyabwe Katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abakaabe nganda saakaate munnange n'ab'emikwano so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ngenda kuba nkulekerako obutambi 3 bulambirira naye nga zino zonna nsonga ziri makati ga Cephco saakaate ne bakyala be munnange Sheikh Umaru bw'ati avuddeyo ate n'abaako ensonga zagenze maaso n'okubeera nga ate ayogerako anti munnange mukyala wa Cephco Joey kinajjukirwa nti munnange yanobye era mbu ye Sheikh Umaru yeewaddeyo okubeera nga ate akola ki ayamba omuwala ono abadde mukyala wa Cephco ate mu birala mu katambi akalala still Cephco munnange yeesitudde bw'atyo n'agenda ewa Catherine kusaasira era munnange n'amutwalira n'ebirabo ntoko ng'amwebaza olw'okubeera mbu yavaayo bw'atyo n'asaba munnange Cephco agende mu maaso n'okubeera nga ate ateebwa ate era butereevu naye mu katambi akalala bw'atyo Cephco avuddeyo ate n'awolereza Yvonne ono gwe yali yavaayo ate gye buvuddeko n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate amuvuma bubi nnyo n'amuwalabula munnange n'amuteeka wali nga naffe tumanyi Cephco munnange ye bw'avumira ddala wabula nga ate wetwogerera era butereevu Cephco y'omu avuddeyo ate wali ku TikTok n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate asaba abantu obanga abalaalika okubeera nga ate munnange balekerawo okubeera nga bavuma mukazi w'ono Yvonne kale no munnange byate bigenda maaso eruye yongenda kuba nkulekerako obutambi buno nawe ugende maaso n'okubeera nga ate obwekkaanya kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribinga likinga vidiyo eno oba ogyagadde teekako akadde oleme okubeera nga ate missing out updates. Goodbye for now. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalabi baffe abalungi oba abaagalwa abalungi mbalamusizzaako nnyo nnyini ddala mwebale kubeerayo nakwekuuma ku mukutu gwaffe guno omulungi eno nvuddeyo okwogerako eri eggwanga naddala ku mukutu gwaffe guno mujugumiza ggwanga lwayidawe mwebale kugwagala nga nzize kwogera ku nsonga zaffe eziriwo omwana muwala Joey bambi yatadde eggulo vidiyo ng'alaga nti bambi baali mu katego oba baamukozesa ensobi nga teri mulala agimukozesa ye boyfriend we Cephco bw'aba nga amukozesezza ensobi eyali boyfriend we amugamba bajje bawaayirize seeka yakwata yamukozesa baleeta n'akapale byonna yali nsobi ate n'ekyo bambi Joey bazadde bondoza baawulidde omulanga gwange nina ebigambo bye nali nagamba olunaku lwe baakwata boyfriend wo olunaku lwe baali bakwata boyfriend wo twali twogera ebigambo byange ebyasembayo ku ssimu gye wasembayo okunkubira nakugamba weetereeze uliriza ebigambo byange bino bw'oliba Katonda akubiseeko obwongo
wali bakuwadde amagezi ojja bitegeererawo nga naakabigamba oli boogenderedde oyinza obitegeera mu myaka ng'esatu mu maaso tibyennaga byali bituufu bibogenda oli bitegeera mu myaka 10 oba okufa n'oba mu nsi nga tobitegedde naye Allah mulungi alhamdulillah Allah yakubiseeko mangu obusubi n'otegeera ebigambo ebyo bwekusobola okuta vidiyo eyo sijja biddamu nga bwe byali wakati wange naawe ku ssimu olunaku lwe batwala boyfriend wo essimu gye nasembayo okwogera naawe naye nkugamba weetereeze oyo si musajja naye nkugamba beera n'amagezi kusalawo kuli mu mikono gyo lwaki todda wamwe n'otereera n'otuula abasajja gye bali ajja kufuna okyali mwana muto bingi bye nagamba wanyamba n'ompuliriza nenjogerera eddakiika zaalinga 7 n'omala n'onkubuuza kati obitegedde nti seeka nja kuddamu kkubiri waddamu kunkubira nange saddamu kukubira naye Allah mulungi kunkubira nange saddamu kukubira naye Allah mulungi tiwabitegedde nabwe kityo Joey engeri gyewavuddeyo n'okola vidiyo eyo nkirabanga oli mu kutya mu kutiisibwatiisibwa bigambo byogera eno n'eri naye nkugamba guma eyatya okwogerwako yafa akyali mu lubuto ate buli bye banakwogerako bwe batyo Joey tebayita amaanyi olwo okula n'ogenda mu maaso ate Allah mulungi tiyakuwa obwongo tebulinga obwa boyfriend wo tibwe bakwogerako ate olondamu kino bakinjogeddeko kibi nkyuse kino bakinjogeddeko kirungi nyina kukiremerako kati Allah mulungi nti osengejja bw'obeera osengejja okujja n'oteekayo vidiyo eyo bambi nkiraba nga otiisibwatiisibwa nnyo so nsaba bazadde bo Joey bakundeetere ewange ku lunaku olw'emmande sobola okutula ne bazadde bo tulabe tufunye tutya security ekukuuma ekukiipinga abo abakangakanga tebalina byakukola nkimanyi tebaba bakutiisatiisa ebyo bakutiisatiisa mbimanyi bibeerawo tebalina byakukola so omuntu atalina byakukola omuntu omwavu omuntu omunaku asobola okukola ekintu kyonna bwe kyotasuubira nti ayinza okikola omuntu bw'aba mwavu nga munaku asobola okugjamu engoye n'atambula bukunya n'agenda nga mulowooza ayi tasobola kikola wallahi omwavu akikola omuntu omunaku asobola okuweebwa emitwalo 3 ne giba nga yagira bagisobola okusaanyawo obulamu bwo wallahi akisobola kati abantu bakutiisatiise abagira batya nze nafunyamu okutya nti bantu banaku so nabwe kityo njagala kutuula ne bazadde bo tulabe engeri gye tukudifendinga ewaka eyo gyemusula oba ewammwe bazadde bo gy'oli bazadde bo tulabe engeri gye tunakudifendinga mutufunye tutya security ekukiipinga ekukuuma obeere ng'otambulira eyo mbeere nga nsigadde eno ntudde eno nga Sheikh Umaru naye ng'eri security ekukuuma eri mu ngalo zange ekyo mbadde nkyetaaga bazadde bo bakundeetere wano mu maka gange nansana tuli we wajja nga olunaku lwe bakwata boyfriend wo eyali boyfriend wo kuba nawulidde okimenyawo so njagala kwogerako n'ebigambo bingi nnyo okuva eri bazadde bo nti bambi nsigadde eno ntudde eno nga Sheikh Umaru naye ng'eri security ekukuuma eri mu ngalo zange ekyo mbadde nkyetaaga bazadde bo bakundeetere wano mu maka gange nansana tuli we wajja nga olunaku lwe bakwata boyfriend wo eyali boyfriend wo kuba nawulidde okimenyawo so njagala kwogerako n'ebigambo bingi nnyo okuva eri bazadde bo nti bambi nakitegedde nti embeera lwaki obadde okola embeera eyo oba olina akalenzi kano mbeera sinnondo onoonya kuba bulungi naye tolina mulimu tokyasoma nabwe kityo omuntu bw'abanga takyasoma talina mulimu oli mukyala aba alina kufumbirwa naye bw'obanga sikusecondinga kufumbirwa kati era nakirabye vidiyo gye watadde nagyetegereza bulungi n'ogamba abannoonya amunindeko mala okusetolinga sikusecondinga saawa ze mufuna boyfriend
musaawe oba bbaawo oba musajja akuwasa sekendi era sooka okiteekera eddala ebbali bale njagala tukwatagane ne bazadde bo bakundeetere bazadde bo nyamba maama ntya kugamba nti ndeetera taata oba ojjaawo sibamanyi oyinza okuba ndeetera nondeetera nga luno lwe waŋŋamba ondeetera bbaawo boyfriend wo ng'ate oŋŋamba munnange ondeetera mwannyoko so badde saagala Joy ondeetere mwannyoko kojjaawo oba taata ono badde nsaba otambuleko ne ku muzadde wo omukyala omuleete tulabe bwe tutetenkanya Sheikh Umaru nkufunidde ntya ekyokukola okole bw'onaba okola ogenda kuwewuka nnyo okasinge ku kyokkola okunoonya akasingi tojja fokasinga nnyo ku bigambo ebyo onofokasinga mu kunoonya ssente era n'ebigambo bijja kuba bitono bw'onofokasinga mu kunoonya ssente n'ebyabasajja tebijja kubeerawo bw'onooba ng'olimu amagezi so nsaba muzaddewo omukyala akundeetere era njako bw'onotuuka nja kufuba okufuna obukakafu ndabe nti yemmamiwo kuba simumanyi sibamanyi ebyamu era neno vidiyo nvuddeyo okugita nga njagadde nkutaase bange bazadde bo bajje oba ojje ne muzaddewo ku Mande tutuule twogere ku security ekukuuma kuba oli mu kutiisibwatiisibwa twogere ndabe engeri gye nkufunira ekyokukola ove mu byekisiru by'obaddemu ebyo bye byange. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mami leero nzize okusingira ddala ku nsonga ziri ezaali zansibya ng'omu ku baavaayo n'ogamba Cephco bakola ki bamutee tewakyogera nti olikuba wali ononyebawo nze ku mutima ogwange nakitwala nti wakyogera okuba nti oli mukyala muzadde n'olw'ensonga eyo leero nzize okukwebaza olw'omutima gw'omuzadde olw'omutima gw'omulungi olw'omutima gwo okubeera nga otuwa ekifaananyi ekyokulabirako nange neyaza bali kujjako wange balijja bali nakusiima okubeera nti no bambi ojjukidde ate mbadde sikisuubira mbadde nakunoonya nga kukwesaba enamba ngamba tujja noonya manaja lindako nga buli omu ambuzaabuza naye leero we nagifunye ningaanira okugenda ewa mami oba etonya oba bwaka mami neyaza kundetedde ekikoko ndetedde ekitooke nemmere egenda kwegamba tondetedde nte yokka onena omuguwa neyaza thank you very much, thank you for loving me manyi nti no you're not going to remain the same ogenda kubeera omuntu ate ngisubira ogenda kuba omuntu omanyise nkikusuubiriza bane kukasa wavaayo tunaga Cephco yandimanyikasa gwajja mukomera kwagala nnyo era nkusabira buwanguzi manyi Katonda gala manyi ekkomera eryo lirina kyeyituyigiriza nze bansibako naye bwe navaayo nyina ebintu byenayiga ng'omuntu byenayiga era manyi nti nno Katonda agenda kusoboza togenda kubeera muwanguzi tali muntu ava mukomera abeera nga si muwanguzi ekyo nkimanyi nze nava mukomera nembeera muwanguzi bampa obwa defense nekola manyi you're not going to be the same using this girl. Stop abusing this girl. Can I repeat this in English? Like in purely English. Stop abusing this girl. That is my humble appeal. Please and please stop abusing this girl. She didn't deserve anything like an abuse. She didn't deserve anything like being humiliated. You over abuse the girl. Banange akana mukavumi, like it is too much. Honestly speaking, it is too much. Regardless of any fact, you have no moral authority, audacity, capacity, authenticity to abuse this girl. So please, oba ajja kufumba, oba abadde biki, oba tajja kufumba, oba awunya, oba tanaaba, oba talabika, oba wanzikiza, stop abusing this girl. And don't